Olunaku lw'eggulo Ssaabalabbirizi wa Uganda Kitaffe mu Katonda Stanley Ntagali lwakutte olunaku lw'omukaaga ng'alambula Obulabirizi bwa Central Buganda buno nga buzingiramu disitulikiti y'Empigi, Gomba ne Butambala. Ssaabalabbirizi alambudde ebifo ebyenjawulo nga muno mwe muli n'ekkomera ly'e Bwama n'agamba nti abantu bangi bali mu makomera nga kino kivudde ku bulyake mu bitongole ebikwasa amateeka. Ategeeza nti abantu bangi baggayirwa si lwakubanga bazziba emisango naye lwakubanga tewali kunoonyeza kumala mu misango egyabaggulwako, ekintu ekisaana okukyusibwa gavumenti. Some of you are in prison because of something you didn't do. Abamu muli wano naye nga tolina kye baakulanga. Or maybe you were convicted because of the wrong thing you did. Oba oliawo ng'ate mmwe mulimu abalala baasiba nga mulina ebyo mwakola. But that's not the end of the world. Naye njagala kubagamba nti si You are here for a time. Muli wano kaseera katono. I know you miss your parents. Nkimanyi nti mumisinga bantu Some bammwe. of you miss your wives. Abamu mwalekayo bakyala bammwe. Surely you miss your home. Abamu mwaleka amaka gammwe. But one day naye olunaku lumu you'll be free to go home. Ssaabalabbirizi Ntagali agamba nti kikwasa ensonyi okubanga buli lukya emisango gyeyongera bweyongezi. Omulabirizi wa Central Buganda Jackson Matovu ategeeza nga okulambula kuno bwe kujjidde mu kiseera nga abantu bangi beetaaga okuzzaamu essuubi olw'embeera etali nnungi mu ggwanga. Even when other people don't love you. Newankubadde ng'abantu abalala bayinza obutabaagala. But God loves you. Naye Katonda abaagala. God loves you. There are many people out there waliwo abantu bangi nnyo ebweru who eyo have done wrong, abakoze ebibi, who have broken the law. abamenya amateeka. The long arm of the law has not caught them. naye omukono ogw'amateeka ogw'amaanyi ate tegubatuuseeko. So don't lose hope. Ssaabalabbirizi olwali lwafundikiddwa okulambula kwe ng'alambudde Kayabwe na Busanke nkozi n'ebitundu ebirinaanyeewo. Aloysious Ssengendo ku Obulabirizi TV Empigi.